Inside Out. Kwaniza ku the Inside Out. Katubeera bulijjo ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Twetegereza ebintu bingi ddala n'abantu abatuyigiriza. Ndabaga nti bannayuganda balina nnyo obudde bwe bawa ebintu ebitabagasa. Ebibagasa bwe bijja babiwa obudde butono ddala. Naye ffe tuteekwa okwongera okubawa ebibagasa. Ne bwebanga ku mukaaga kuliko babiri still biba bitambula era ne bibayamba. Kale ndi wa mukisa nnyo nnyini ddala olwaleero okuba nammwe nga tugenda kwogera ku kintu ky'otalowoozanga nako ntisobola okutuukako, abamu kibatuuseeko, abalala bakiwulira buwulizi. Kyengala okwanjula olwaleero. Nze Simon Muyanga Lutaaya. Gwe mukwano gwange awulira, wali owulidde ku kintu oba ku kibonerezo. Enkya this morning Lubega Mukaku told me you cannot call it ekibonerezo. Ekibonerezo ekyokuwanika omuntu ku kalabba. Bwaba kyogera ko izo kuzanga nanze sina musango tomanya lwoli gufuna. Waliwo oluusi n'abagenzeeyo ne bamugamba nti kati bagenda kuwanika kalabba nga takirootanga nako, takiwuliranga nako, takisuubiranga nako. Kubanga tubadde n'abantu bangi ne beesanga mu mbeera ey'emisango naye oluusi nga si be batuufu. Waliwo yayimba naga nti si buli ali mu kkomera nti yasa omusango. So waliwo kirowoozezaako ekinoze kye bayita ekyokuwanika omuntu ku kalabba. Abalangizi b'eddembe ly'obuntu babadde bakirwanako nnyo oga nti ekyo si kibonerezo. Ne bw'osanga ab'obusungu mu kkubo oli aba yatta omuntu naye bamutte. K'omulala nti ate bw'omutta oba omuwadde omukisa okuyiga. Because what is punishment? Punishment is defined as the infliction of physical, psychological and biological pain, the objective of which is to reform. For as long as punishment does not allow reform, it ceases to be. Naye akinneemenya. Bino si bye nasoma kuba bisoma. Dr. Livingstone Sewanyana, omulwanirizi w'eddembe Kayingo, mu Uganda, mu Africa, mu nsi yonna. Abadde omukozi wa UN, ekitongole ky'amawanga amagatte, emyaka 6 nga yavuddeyo n'ebbaluwa emusiima emwebaza olw'amagezi ge, obudde bwe, obukugu bwe bwagabanye n'ensi endala ne ziyamba ensi endala okukyusa enkola yaazo ku nsonga z'eddembe ly'obuntu. Njagala kusooka kuyozaayoza kulikira ddala. Congratulations. Naye okikola otya? How does it come? Mu byonna twebaza Mukama kuba yatuwa obulamu n'atuwa obusobozi ate n'obumalirivu. How did you get to the UN first of all? Kyewuunyisa omuntu nti ate Sewanyana ow'emukono ow'ensambya nti ate yali mu UN yabawa amagezi ate yabagamba okukola bino. Kijje kitya? Kaakati ekitongole ky'amawanga amagatte nga bwe tukimanyi obulungi kikozesa bakugu. Oteekwa okuba nga wakuguka mu kintu osobole okubeera nti oyamba amawanga okumanya ki kye galina okukola okusobola okugenda mu maaso. Kati mu nsonga zino ez'amateeka n'eddembe ly'obuntu era nazo banoonyaamu abakugu. Kati balina enkola nti nabo era nga abayetaaga ng'ekitongole kiba kyetaaga abakugu bavaayo ne banoonya baani abanaabakolera ku nsonga. Kale mu mwaka gw'2017 baayisa kusaba kwabwe ku mikutu egitali gimu egy'ensi yonna nga baagala omukungu oba omukugu anaatunuulira enfuga n'enkulaakulana y'amawanga. Era nange nateekamu okusaba nga abalala bwe nakuteekamu emitendera giba mingi kukitwala omwaka mulamba okusobola okukulonda. Era
nakola interview nono nagikolera ku mutimbagano nga ensi zaali 5 zaali zimbuuza ebibuuzo kubanga bakakensa abatali bawamu Jordan, America, Bungereza, South Africa baali bangi abasaba era ne batuyisa mu ngeri eyo kugezesebwa era nensangibwa nga nsaanidde naye ate era tebakoma ku ekyo basooka ne babasunsula ate bamala okubasunsula ne baweereza amannya mu mawanga 193 aga UN nti bano betulonze mubogerako kimukiriziganya nabo mukiriziganya bakole balaga namba 1 namba 2 namba 3 ze nali namba 1 nabo ne bavaayo ne bagamba nti mu kunoonyereza kwaffe tulaba nti asaanidde amawanga 19 ekyo bwe kyaggwa ekyo bwe kimala okuggwa President wa UN Human Rights Council aweereza erinnya mu lukiiko tabamiruka olw'ekibiina ky'amawanga amagatte bakuba akalulu nga 28 March 2018 bankubako akalulu era nempangula erinnya lyange okulimanya nti mpangudde message yava Guatemala yes kyakalulu akakubiddwa nkoze eki kawangu mwento nainondebwa president nampandiikira erinnya ne ligenda wa High Commissioner wa UN era naye nampandiikira nga lumu May 2018 lwe natandika obuvunanyizibwa obwo ng'obuvunanyizibwa obwo bunneetaagisa okutambula amawanga nga ngenda nga ngeetegereza nga nnoonyereza ku nfuga n'enkulaakulana na biki ebirina okukolebwa kale myaka 6 ngimaze nga nkola omulimu ogwo kati alipoota zenkola nsooka ziweereza kuzirambika mu lutuula olw'amawanga 47 agatuula e Geneva, Switzerland nga gatunulira ddembe lya buntu ate ekyo nkikola mu September mu mwezi gwa October nenambika mu lutuula lw'amawanga mu United Nations General Assembly kyenkoze emyaka 6 ne bazikubako akalulu ne baziteesaako era ebiyisibwa byebimu ku ebyo ebifuulwa amateeka g'ensi yonna ensi kwe zitambulira oba particular ku nsonga za ddembe lya buntu oba muyinza okubamu n'ebyobufuzi like political reforms eddembe ly'obuntu anti litambulira wamu n'amateeka kati eddembe ly'obuntu lyesigamiziddwa ku mateeka g'ensi yonna kati tuba tutunuulira amateeka g'ensi yonna engeri gye gakwatiddwamu okusobola okuleeta enkulaakulana n'enfuga ennungi mu mawanga g'ekibiina ky'amawanga amagatte nga ne IMF ne World Bank obitwaliddemu kubanga nabo byonna nabyaseesinga era ensimbi n'enfuga tebyawukana okumanya tebyawukana boodi ya World Bank abagironda ya America, France, Italy, UK ne Germany ensi endala tezikkirizibwa era byabufuzi okitegeera kugamba ebyobufuzi n'ensimbi bigendera wamu era ne budde buzzi awaka wano abalina sente ebirala bali mu byobufuzi the inside out the doctor living stones I understand that that's great so kiki ekibadde mu mulimu gwe ekikulu eri munnayuganda abuuza nti what was in for us kiki ekibaddemu mu ekyo eri ffe nga Uganda
nga Uganda kyetufunamu nti era n'okumanya nti ng'eggwanga okusobola okukulaakulana lirina okussa enfuga ey'amateeka n'eddembe ly'obuntu ku mwanjo. Era nze kyenzudde nti ensi zonna ezirinyirira eddembe ly'obuntu ate zizze nnyo emabega mu nkulaakulana. Ate obwavu bukwatagana nnyo n'enfuga. Waliwo ensi ezaali enjavu zensanze kati nga Vietnam, South Korea, gundi Qatar gye nagenda nga bw'otunulira history waazo baali baavulunkupe naye okuva lwe baatandika enfuga eyo egendera ku mateeka n'okussa ekitiibwa mu ddembe ly'omu ate kaakati ze ziri ku mwanjo mu byenkulaakulana nga beeyongera. N'olwekyo Uganda nayo erina okuyigira ku ekyo, emanye nti okusobola okwekulaakulanya tetuyinza kussa nfuga y'amateeka n'eddembe ly'obuntu ku bbali. Emyaka gino gyonna ng'okola kubanga bwe nagambye erinnya Livingstone Sewanyana n'eddembe ly'obuntu mu Uganda omu yadda ku munne, tosobola kubaawula. You cannot talk about human rights in Uganda and you don't mention FHRI and Sewanyana the individual. Neither can you discuss Sewanyana and family alone without mentioning human rights along the way. What would you think nga ggwe nti byewenyumirizaamu nti obituuseeko mu kisaawe ekyo eky'eddembe ly'obuntu? Mu kisaawe ky'eddembe ly'obuntu wabaddewo enkulaakulana nnene newankubadde ebirala ebizibu bikyaliwo. Ekisookera ddala we twatandikira okwogera ku ddembe ly'obuntu, Munnayuganda yali tamanyi kye bayita ddembe lya buntu, bali tebakimanyi. Okuggyako okujaganya obujaganya nti NRM ezze mu buyinza, ekyo kyokka kye baali bamanyi. Naye kale lyabwe ne bamanya nti balina okulirwanirira era balina okulirwanirira bwe bati. Okugera mu kkooti kyekimu ku bayomba bagaa luno lugwera mu kkooti, tugera mu kkooti, tukimalira mu kkooti. Ekyo kiba kikulu kubanga abandi badde babadda mu byakuttingana oba kaŋŋende nkole kino naye akugamba ngenda mu kkooti. Ekyo kikulu. Naye n'ebitongole kaakati nabyo bimanyi nti waliwo ababakubyemu ttooki. Tewali kitongole wano mu Uganda kati kitamanyi nti bantu bawulira ab'eddembe ly'obuntu batunula balaba. N'omuntu yennyini nze nafuna omukisa gwe gwesikwagaliza nentuukako ne mukomera, naliko mukomera over a political something, ng'olaba n'abasirikale engeri gye babayisaamu bali conscious that there is a watchdog visible or invisible atulaba bye tukola era nga bakuwa n'abagenda mu makomera agamu kati embeera mbwegenze ekyuka ngeri abantu gye bayisibwamu nti wabaawo akkubi oba akutulugunyiza omanyi nti oyo amenya amateeka akikola ku lulwo. That's very good. Kale eddembe ly'obuntu subject nga zinnyo, leero katwesibeko nnyo ku kibonerezo ekyokuwanika omuntu ku kalabba ng'alina omusango gw'akoze. Abantu nga nedda tekisoboka kumuwanika, ddembe lya muntu okuba n'obulamu, naye ng'ate oluusi ye ng'omuntu yaggyeewo obulamu. Katutandikire ku Uganda weeri tuli wange eggwanga ku ekyo. Uganda erina ssemateeka we yayisa mu 1995 era mu ssemateeka omwo kirambikiddwa bulungi nti buli omu alina eddembe okubeera omulamu, era walina okubeerawo embeera ezisobozesa omuntu okweyagalira mu nsi ye n'okubeera omulamu. The right to life. Era erambika bulungi obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okulaba nti omuntu n'ebintu bye bikuumibwa butiribiri. Amateeka galambika bulungi ensonga eyo, naye era mu mateeka gennyini ago ne balambika nti omuntu bw'anazzanga omusango naddala nga gwannaggomola n'awawaabirwa n'awozesebwa ne gumukka mu vvi nga gwannaggomola, anaaweebwanga ekibonerezo ky'okuwanikibwa kalabba ng'ekibonerezo. Kati ne kibeera nti ekibonerezo ky'okuwanika kalabba mu mateeka gaffe mwekiri
era tuli emu ku nsi 55 mu nsi yonna ezikyalina ekibonerezo ky'okuwanika omuntu kalabba. Only 55 nations. Only. Ensi endala ensi 122 zajjawo dda akalabba. Naye Uganda emu ku 55 ezikyalina akalabba. Kati tuli mu lubu lwa Iran, tuli mu lubu lwa China, tuli mu lubu lwa Philippines, tuli mu lubu olw'ensi kati n'ennaku zino omanyi nti ne DRC yali eggyewo akalabba n'ennaku zino yakakomezaawo. Ne DRC yali eggyewo akalabba ate ne baganda baffe wano ku muliraano Rwanda ne Burundi bajjawo akalabba, ne South Africa yakajjawo. Bwe twogerera mu Africa yokka mu nsi eza Africa ensi 18 zajjawo akalabba mu Africa. Naye ne wabeerawo n'ensi nga akalabba zikalina naye tezikyakakozesa. Weekali mu mateeka naye mu nkola eya bulijjo tebakakozesa. Oyinza okugamba nti naffe be bamu ku abo, kubanga twakoma okuwanika abantu kalabba mu mwaka gw'1999 oba okyajjukira 28 omwali ne Haji Sebirumbi bwe twakoma okuwanika abantu kalabba. So Uganda yawanika abantu kalabba 28 mu 1999 twawanika abantu 28 kalabba olunaku lumu nga mulimu ne Haji Sebirumbi. Ate mu 2005 lwe twakoma okuwanika abantu kalabba nga bannamagye batta omusosodooti owa Ireland Kalamuja, eyo lwe twakoma mu 2005. Kati okuva olwo tulina abantu abalindiridde okuwanikibwa naye tebawanikibwa. naye nga tulina abaasalirwa ekibonerezo ky'okuwanika nga baasalirwa balinze kuwanikibwa. Tulina kati we twogerera abantu 104. Mu abo mulimu omukyalo omu n'abasajja 13 balinze kuwanikibwa kalabba. Naye Uganda lyerimu ku ggwanga lyoyinza okugamba nti lisobolera ddala okuggyawo ekibonerezo ky'okuwanika kalabba lwa nsonga zino. Kisookera ddala, Paalamenti yakola okunoonyereza okusinziira kakiiko kaayo ak'eddembe ly'obuntu mu Paalamenti. Ababaka ne bavaayo ne bakola okunoonyereza, ne bakola alipoota gye baayanjula mu Paalamenti era neeyisibwa Paalamenti nga basazeewo nti ekibonerezo ky'okuwanika omuntu kalabba kiveewo mu Uganda. Alipoota weeri yayisibwa Paalamenti nga bonna tebeesazeemu. So kiki ate ekiganya ekyokuleewa mu ekyokubiri, nga bwe nkugambye tumaze gyonna emyaka nga tetuwanika bantu kalabba. Bwe twawakanya ekibonerezo ky'okuwanika omuntu kalabba mu 2006 ne tugenda ne mu kkooti ya ssemateeka ne tumalira mu 2009 mu kkooti ey'okuntikko. Kkooti yasalawo nti omuntu bw'onoomusaliranga omusango kumuwanika kalabba naye mu myaka 3 n'oba nga tomuwanise anaasibwanga mayisa. Mu kiseera ekyo twalina abasibe 447 be twali tuwolereza abaali balindiridde akalabba. Wenjogerera 6 baabata ate abalala baasibwa mayisa. Ekitegeeza nti Uganda yayitako nga tebawanikiddwa esobolera ddala okukiviirako ddala. Lwaki tekivuddeeko? Naye ate era mu mwaka gw'2019 waliwo etteeka eryaleetebwa Honorable Sseggona mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nga lwagala lulambike, etteeka eryo lirambike bulungi kiki ekirina okukolebwa singa omuntu aweereddwa ekibonerezo okuwanikibwa kalabba.
etteeka eryayisibwa mu 2019 lirina obuwaayiro busatu bwenjagala ampuliriza ategeere bulungi. Pulezidenti yamala dda olisaakera omukono era tteeka lya Uganda. Ekisookera ddala lyasalawo okusinza ku tteeka eryo omuntu anaaweebwanga ekibonerezo ekyokuwanikibwa kalabba ng'azizza omusango gusingirayo ddala omunene. Omusango ogwo gwe bayita ogw'okutta. Emisango emirala gyonna okusinziira ku tteeka eryo omuntu teyandiweereddwa ekibonerezo ekyo. So mu Uganda omusango ogusinga obunene gwe gw'okutta. Naye ekyennaku nti tulina emisango 28 gy'oyinza okuzza n'owanikibwa kalabba. Mu egyo mulimu obutiitiizi. Singa bakutwala mu lutalo n'obeera omutiitiizi owanikibwa kalabba, n'okuba nti olidde mu nsi eyo olukwe owanikibwa kalabba. Kakati weebuuza, singa Pulezidenti Museveni teyawangula, omanyi nti naye yali wakuwanika kalabba. Yantwaddwa nga yatiitirira mu lutalo. Olaba we tufiira omukulembeze nga Pulezidenti Museveni. Sitegedde omusango gwokka ogunaawanisanga omuntu kalabba mu Uganda gwe gw'obutemu, kiri mu tteeka, Pulezidenti yalisaako omukono. Naye ate waliwo emirala 28 egiyinza okuwanikisa omuntu kalabba. Mu mateeka amalala ani kufa embi abuzaabuza munne? Because somebody must be fooling the other. Who is fooling? Anti twetaaga okutereeza amateeka gano gakwatagane bulungi. Who is supposed to do that? Olukiiko olukulu olw'eggwanga. Ate ani yayisa etteeka eryasooka? Era bo be baaliyisa. So whose duty is it to harmonize what they pass and what they pass? Gavumenti erina okuleeta etteeka erirambika obulungi amateeka ago waliwe kubaawo kubagana mpawa. Kyetulindira okuva mu gavumenti. Ekyo kikulu nnyo. Naye ekintu ekirala kye tulina okumanya, lwaki tulowooza nti ekiseera kituuse Uganda okwegatta ku nsi endala okugyawo ekibonerezo ekyokutta, nti ekibonerezo ekyokuwanika kalabba kimaze okwetegerezebwa n'okwekenneenya mu nsi zonna. Ekisookera ddala, kampeyini oba kaweefube okugyawo ekibonerezo ekyokuwanika omuntu kalabba tekitegeeza nti tuwe ebbeetu abazi b'emisango abamenyi b'amateeka bamenye amateeka kubanga tebasobola kuwanikibwa kubanga nabo buyisudde obutemu obuwulira. Ekigendererwa kye kino. Ekigendererwa nti ensi etambulira ku nfuga y'amateeka n'ebiragiro essa nnyo essira mu kulaakulanya ebitongole ebirwanyisa obuzzi bw'emisango. Oba ontegedde bulungi? Kaweefube ow'okugyawo ekibonerezo ekyokuwanika omuntu kalabba tagenderera kuwa bantu beetu kuyinaayina kuzza misango egifaanana bwe kityo, naye kigendererwa kwe kulaba nti gavumenti essa essira ku bitongole ebirwanyisa obuzzi bw'emisango abantu baleme kwesanga nga battibwa mu ngeri ey'ekigenderere. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti ensi bw'ejjawo ekibonerezo ekyokuwanika omuntu kalabba eteekawo ekibonerezo eky'okumusiba amayisa n'ekozesa mu kulaba nti poliisi ekola omulimu gwayo nga bwesaanidde okukola, kubanga be balina okulaba nti emisango egyo tegizzibwa, nti abanoonyeza ku misango prosecution omuwali wa gavumenti nabo obateekamu ensimbi okulaba nti emisango emituufu bagifuna ebibonerezo ebituufu. Ate n'ekitongole ekiramuzi nakyo n'okissaamu ensimbi n'essira okulaba nti kikola ekituufu, kubanga abamu abawanikibwa basangiddwa nga si be bazza emisango egyo. Dokita, gwe nange tubeera mu Uganda. Yes. Omatiza otya omuntu, nja kuwa ekyokulabirako, omusango ogwakanyamunyu anti yatta akena nakkiriza n'agenda mu kooti y'emwakyoli
n'afukamira n'abagamba nti bannange nzikiriza nakikola naye nsonyiyibwe ng'abantu bwe baga nti nedda nga bwe yatta obulamu bw'owaffe naye bw'aba agenda battibwa. njagala obeere mu bantu abo ababiri si mutemu wa kunoonyerezaako amaze n'okukkiriza nti nakola ki natta obulamu bw'oli yabussa abaana akena be yandizadde teyabazaala omukyala gwe yandifunye teyamufuna bizinesi yandikoze teyazikola omuntu wa bulijjo abaga nedda nga bwe yazikiza oli n'atabalabiri mu maaso noono naye kaazikire mu ndowooza yaffe eya bulijjo kyetwandyagaliza kanyamunyu kubanga yatta akena naye attibwe naye katutunulira ebintu bino okutta kanyamunyu tekukomyawo akena atakomawo akena takola ki takomawo kimu ekyokubiri bw'owanika kanyamunyu ku kalabba famire ya akena terina kyefunamu famire ya akena terina kyefunamu kuwanika kanyamunyu ate efunamu ki akena aba yafa ate ne famire esigala ttayo okuwanika kalabba tekitegeeza nti gwe balina engeri gye bagenda okuliyirira tebakuliyirira gwe kyoba okola gavumenti yo eba ekuwuddiisa nti nalemwa okukola ki okukuuma akena naye kati nkozeseza amaanyi gange nezita kanyamunyu ekyo kirina enjawulo gye kireeta oba nedda mu Uganda tulyayo ne famire ya akena eyinza n'obutamanya lwe basse kanyamunyu ate era ekirala ne we twogera kakati wadde yakkiriza era kanyamunyu tebaamutta kanyamunyu ali bweru lwaki ali bweru kubanga bwe beetegereza nga balabira ddala ekyo kyali tekirina kyekibayamba era bayogeraganya ne bakkiriziganya kanyamunyu ali bweru kitegeeza ki kitegeeza nti mu luzungu kyewandiise reactionary vis-a-vis preventive reactionary yengeri gavumenti gyekozesa amaanyi gaayo n'obuyinza bwayo okubonereza omuntu ono so nga ate yandibadde ekozesa obuvunanyizibwa bwayo n'eremesa ekino okukolebwa kati gavumenti zonna nyangu nnyo okukozesa approach eyo gye bayita reactionary okusinga preventive nze kankuwa ekyokulabirako mu 1999 bwe batta abantu aba 28 nga ne Haji Ssebirumbi omutaddemu mu gavumenti eno gye tuli eno yennyini NRM abantu 28 eruzira wali babatta kituufu nti baba nakutta pulezidenti ateekako omukono ye aba yaseddeko so yateekako n'ekikwewunyisa kiri kimu bwe baali batta abantu abo 28 kwolwo olunaku lwennyini lwe baabatta bwe tuddayo mu history bomu lwe zaavuga endeeba ekitegeeza nti oli akasuka bomu endeeba tebimukwatako oba oli omukola ki omuwanika kalabba tebimukwatako kubanga ekigendererwa kirala kati tuddayo lwaki ekibonerezo ky'okwanika omuntu kalabba tekirina mugaso ekisookera ddala baani abafuna ekibonerezo ekyo ekyokuwanikibwa kalabba okusingira ddala be baavu abatasobola kufuna looya asobola okubawolereza ne bejjeerera abatemu bennyini bafuna balooya kubanga bo balina obusobozi bo ne bejjeerera ndowooza oyinzaako okumanyaako abamu manyiiko ndowooza kyokiraba waliwo bempulirako naye nga naddala misango ene mu Kampala naye nga bo tebakola ki bo tebasobola kuwanikibwa kalabba babata naye nga bano abaavu n'abanaku bw'ogenda eruzira abantu abasinga obungi ku misango gino abasalirwa okuwanikibwa kalabba baavu balunkupe oba babakozesa bukozesa kuza misango gino oba olw'embeera ze beesangamu bakola ebintu bino be basingayo obungi ekisooka ekyokubiri
abantu abasalirwa okuwanikibwa kalabba ebiseera ebisinga beba batalina mwasirizi asobola okubawolereza, beba bulunkupe, ate nga bo ku bwabwe embeera yabatama. Abantu abasinga okukola ebikolobero baba bantu embeera nga bagikoowa, bakoowa okusosolwa, bakoowa okunyigirizibwa, batulugunyiziddwa, ne balyoka oluusi nga n'emitwe gyabwe si mirambulukufu bulungi. Betugamba nti bali depressed, bali marginalized, bali discriminated, ate abamu babeera mentally unstable. Do you want to say that they cannot account for their actions? Ate mu bakyala abasinga obungi mu kunoonyereza beebo abatera okukola ebikolebero ebyo, beebo abasosonkereza mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Omwami ono yankola ki, yanyigiriza, yantulugunya obwedda. Ebintu ebyo byonna ebibeerawo, abantu abasinga abo bw'osanga nga bebaza emisango egyo. Kati ne kibeera nti ekibonerezo kino omugaso gwakyo mutono, naye ate kuddako emabega ekibonerezo kino lwaki era tukirwanyisa? Kwe kubeera nti ekibonerezo kino kyaleetebwa bafuzi b'amatwale. Ekigendererwa kyabwe mu biseera ebyo kyali kyakulaba nti banyweza obuyinza ku nnansi, nti gwe baalabanga nti alabika anabeera wa mutwe munene kiwagi, oyo bamuteekeko ekibonerezo ekyokuwanikibwa, basobole okunyweza obuyinza. Naye kati Uganda tuli myaka nga 60 n'omusobyo kasookedde twetongola oba tusajjakula, era nga tukyali ku ekyo ekibonerezo. Ensi endala zakijjawo dda. Tekireetere bamenyi b'amateeka kuyinaayina nnyo nti nja kusibwa amayisa, kubanga n'amayisa ga Uganda edda nakula manyi nti amayisa kitegeeza nti beera eyo paka lw'olifa nga Katonda yakuyise. Kalebaga nti amayisa ga Uganda kakati mu tteeka ery'2019 baalaga amayisa kitegeeza ki, etteeka linayogeddeko nga terinabeerawo. Amayisa gaali emyaka 2, naye ng'oyinza okusinziira singa obadde weeyisiza bulungi. Ekitongole ky'amakomera omanyi bw'obanga weeyisiza bulungi kirina obuyinza okukendeeza ku kibonerezo nga basobola n'okutta nga tekinnawera. Naye mu tteeka ly'e2019 giri emyaka 5, kiba kitegeeza olina okufiirayo. Etteeka lya Uganda eppya ery'2019 okusibwa amayisa kitegeeza emyaka 5. Kati nze nina 46 kati bakusiba nvaayo nga 96 naye nvaayo oba tokyavuddeyo. Ekyo kakati ekikwewuunyisa kiri kimu, mwami muyamu, bwe twagenda mu kkooti nga tulwanyisa ekibonerezo ekyokuwanika abantu kalabba nga bwe nkutegeezeza mu kkooti ya ssemateeka, ne tutuuka ne mu kkooti ey'okuntiko, Supreme Court, twasuubira nti abasibe abaali balindiridde okuwanikibwa bagenda kujaguza olw'okubanga tuwangudde nti tebakyawanikiddwe, bagenda ku mayisa. Bwe baayo ekibonerezo abasibe kye basinga obutayagala kwe kusiba amayisa. Ati kyevudde nkugamba nti kino kirimu sayansi mungi. Abasibe batya okusibwa amayisa okusinga okuwanikibwa, kubanga bo bakugamba buli omu agenda kufa, ebeera enkomerero ye. Naye okumusiba amayisa n'abeera nti agenda kubeerayo obulamu bwe bwonna, tagenda kudda kulaba kufuluma, ekyo kiruma nnyo omusibe. Ayagala bamale gamuwanika buwanisa aveewo, teyandyagadde bamuwanike, naye ekibonerezo eky'okumusiba amayisa kyasingira ddala obutayagala.
nze kamwe koogera nagenda nenjogera n'abasibe e Luzira mu kondemu nga tumaze omusango guno bamaze okugusala nga nsuubira bagenda kujjaguza bayimirira ne baŋŋamba nti ekyo kyokoze tekiriyo ekyokugjawo kalabba si kujjawo kalabba twagala kutusiba mayisa twagala kututa kubanga ffe tetulina musango gwe twazza ndowooza kati olaba so tuva tutya ku myaka 2 atogenda ku 5 anti kati era bwe tuba tagenda ku 5 bwe bamala okusala omusango ogwo ogw'okuntikko ne bagamba nti omuntu bw'anaasalirwanga ekibonerezo ky'okuwanikibwa n'emyaka 3 ne giyita nga tebannamuwanika anaasibwanga mayisa. Ekitongole ekiramuzi kyatandika okuwa ebibonerezo nti nkusibye years not too harsh anti because as a student of psychology, as a teacher first of all, as an educationist omusomesa, omwana wemba munnyonnyola punishment ginnyonnyola mu bintu binabinyenyere nga tutandika punishment ekisooka nti kiteekwa okukuwa obulumi wabula ekigenda ky'obulumi kyoteekwa okukyusa. Right? So, you think 50 years, a 50-year sentence, gyoyisa amayisa, eyamba omuntu ono okukyuka, era bw'akyuka, tutegera tutya nti akyuse because okukyuka wandibadde is reintegrated mu society, ne tulaba changed person. Mulimu ebintu bingi wano, ekisookera ddala. Omuntu gwe basibye amayisa ebiseera ebisinga akyuka, bw'ogenda e Luzira abasinga baalokoka bakkiriza mukama waffe era bakkiriza nti kye baakola kikyamu. Kati naye babaako omuntu bw'omusiba amayisa newakubadde si kyangu emyaka 5 gye njogeddeko abaako n'essuubi ti oba oliawo bwe birikyuka nange ndifuluma. Mukama alinzijjukira. Abantu bafuluma. Bafulumye. Ebintu bikyuka. Abantu ne bakola ki? Yatulaba kanyamunyo ali bweru. Bikyuka. Ate era ne president era okyajjukira ennaku ezo era alinayo beyata. Abantu basaba n'abata. Barokasiisi bannasuulu. Babata. Kitegeeza nti oba n'essuubi okusinga oli bwe bagenda okuwanika. Obanga nti muleke kumpanika. Katonda tomanya bwanziriramu n'enfuluma. N'ekirala abantu abo abafulumyeko tubalabye kubanga waliwo abaali basaliddwa ekibonerezo ky'okufa. Yes. Ne babata okusinziira ku byenkuyitiddemu. Yes. Ate kati baafuuka kyakulabirako mu bantu be balimu. Kituufu nakyo. Abayanga balina n'obuvunaanyizibwa nga Honorable Lwakasiisi. Yes. Nti bantu balungi era basobola okukolera eggwanga. Kitegeeza nti oba omuwaddeyo omukisa okubeera ekyokulabirako ate era n'okukyuka kw'ogambye asobola okukyuka. Naye ekisinga okuluma mu kintu kino kubanga tubalabyeko buli tujja wano buli mwaka nga 10 Oktoba tubeerawo wano n'omukolo ogw'okwogera ku nsonga eno n'okumanyisa abantu, tubalabyeko nga bakututegeeza nti ddala omusango baali tebaaguza. Oli kibonerezo ky'okuwanikibwa kalaba naye nga teyatasobola kwerwanako naye nga Edwin Mpagi Banancha bangi wano nga 10 Oktoba bajja kubeera wano ng'omusango tebayaguza n'amala emyaka n'ebisiibo ng'alindiridde kuwanikibwa famire ye yonna n'esasika naye ng'omusango teyaguza. Awo wali obulabe. Omuntu wa bulijjo nga tumaliriza muwe omulimu nze nga muyanga omuntu wa bulijjo kiki kyensobola okukola okulaba nti ekibonerezo ky'okwanika kalabba kivaawo era ani omulago gwe tulowooza nti yalina akasumuluzo oba yalina obuyinza otuyamba okuggyawo ekyo. Ekisookera ddala nze ni musanyufu ne bannayuganda twakola okunoonyereza mu ggwanga lyonna kye bayita opinion poll mu mwaka gw'2016. Abakugu baatalaaga eggwanga lino nga babuuza owagira ekibonerezo ky'okutta oba nedda.
ebyavaayo biraga 64 ku buli 100 tebawagira kibonerezo kya muntu kalabba mu Uganda we. Ekitegeeza nti abantu basobolera ddala okugyawo ekibonerezo kino nga bo boogedde. Kati ebibonerezo bino nga bwe nkugambye nti byaleetebwa abafuzi b'amatwale. Ebibonerezo ebyo bya bufuzi, era bw'otunuulira amateeka gonna gasinga n'ebibonerezo byago agaleetera omuntu okuba nti asobola okuwanikibwa kalabba bibeeramu nnyo eby'obufuzi, nti ono muyeekera, ono bano bateralise mutujju, ono abadde alyamu gavumenti olukwe. Ndowooza olaba emisango egyo, emisango egisinga gibeeramu nnyo eby'obufuzi. Kitegeeza nti gavumenti bw'ebanga esazeewo nga bwe amawanga amalala bwe gasazeewo, osobola okuggyawo ekibonerezo kino, abantu ne tumanya nti omuntu yenna bw'abanga omusango guno gwazizza asibwe mayisa. Kati omuntu wa bulijjo wabaddewo awo ekirowoozo emabegaawo, naye simanyi nteekateeka bweyimiridde. Honorable Mao ng'afuuse Minister wa Justice and Constitutional Affairs yali aleese ekiteeso nti waddewo okwebuuza mu bantu ku bintu ebiwerako nga n'ebyokulonda bitaddewo ekibonerezo ekyokuwanika kalabba n'ebyo byonna nga baali bagenda mu bantu. Yali ayagala wabeerewo akakiiko okubuuliriza. Kyensuubira nti abantu nga bategedde bulungi kyekitegeeza, bo basobola okugamba nti neyo ensonga. Jjukira nti ensonga yeno y'okuwanika abantu kalabba ebadde ejja, si guno gwe gusoose. Bwe twali tukola ssemateeka yaliyo, abantu bagikubaganyako ebirowoozo, era yasigala nga ekyaliko ekibuuzo. Akakiiko ka Ssempebwa akakola okunoonyereza mu nkyukakyuka ya ssemateeka, ensonga eyo nayo yali ku mmeeza, era baasanga nti era tewaali kukkaanya. Kati bakisuubira nti ne Mao bwe yandize n'akakiiko kano, era bannayuganda kati engeri gye bakitegedde ennyo bandibadde kati bo bennyini, kubanga abagamba nti ekibonerezo kino kisigalewo abasinga beesigama nnyo ku bantu ba bulijjo, nti abantu ba bulijjo tebajja banaawulira batya nti ekibonerezo kino tukiggyeewo. So nga ate abantu ba bulijjo bw'oba babuuzizza balabika nti kati beeyongedde okutegeera, era oyinza okusanga nga bangi tebakyakyetaaga. Webale nnyo Dr. Livingstone Ssewanyana, mulwanizi w'eddembe ly'obuntu. Abaganda bamuyita kayingo. Mu nsi yonna takyaliko limiti nti ya Afrika ya Uganda. Bw'atyo bwannyonnyodde. Njagala Dokita gwe kennyini busimbalaala nga tutunudde mu kamera osabe bannayuganda kyewandyetaaze bakole nga bawulira gwe kennyini mu bigambo byo. Na lwaki olowooza nti ekibonerezo ky'okuwanika kalabba sifu nga mu bigambo byo gw'osaba apiirwa eyo? Bannayuganda bakubira omulanga nti okusobola okubeera n'obutebenkevu mu ggwanga n'okukola ebisaanidde okukolebwa, tusse nnyo essira ku nfuga y'amateeka, ate n'okulaba nti obwenkanya bubaawo n'amazima. Era mu ngeri gye tutubonereza abantu tubawe ebibonerezo ebisaanidde ng'engeri y'okutebenkeza eggwanga. Mu ebyo mwensabira bannayuganda bongere okulowooza ennyo ku kibonerezo kino ekyokuwanika abantu kalabba, oba ddala kirina omugaso. Ffe tugamba nti mu kifo ky'okubeera nti tuwanika abantu kalabba tubawe ebibonerezo ng'okusibwa amayisa, twegatte ku nsi 2022 kaakati ezajjawo ekibonerezo kino. Bwe tutyo tusobole okwetebenkeza, tusse amaanyi mu kulwanyisa obuzi bw'emisango, tusse amaanyi mu kulwanyisa obwavu, tusse amaanyi mu kukolerera obwenkanya, ng'engeri yokka eyinza okutusobozesa okuggyawo emiziziko egiyimiridde wakati waffe n'enkulaakulana ey'omuggundo. Neyanziza neyanzeege kankusabe ebigambo ebyo byennyini
obintere mu Lungereza ng'otandika n'ekigambo nze Dr. Living Sewanyana omulwanizi w'eddembe ly'obuntu tubeere ne message eyo n'obubuuzo bwe nnaabanga senga naye tusooke tugifuna apiiru gatteko obubuuzo nga bubiri. I'm Dr. Livingstone Sewanyana, Executive Director of the Foundation for Human Rights Initiative, a human rights advocacy group based here in Zambia. Our appeal to Ugandans is that as we seek to stabilize the country and promote structures that would ensure sustainability as well as good governance, we also think about punishments that we give to those who offend us. In our appeal, we think that the death penalty is no longer a suitable punishment for those who commit capital offenses. Indeed, we should be thinking about substituting it with life imprisonment. Life imprisonment as a punishment provides an opportunity for offenders to reform. But on the other hand, when you abolish the death penalty, you put more effort in investing in structures and systems that ensure respect for the rule of law as well as fighting crime. In so doing, you invest more in the police, you invest more in the Directorate of Public Prosecutions, you invest more in the judiciary so that they can curb crime and provide more effective sentences. Thank you very much. Wetyo wetumaliriza paati yaffe esoose weegatte ku bannansi weegatte ku baka parliament gamba omubaka wa parliament weegatte ku bavunaanyizibwa okulwanyisa ekibonerezo ekyokuwanika kalabba kijibwewo tube n'ekibonerezo ekisinga obunene mu Uganda baki ekyokuwanika omuntu kyekyokusiba omuntu amayisa ekyo nti okusiba amayisa mu Uganda kitegeeza niwe aba akoze ekibonerezo emyaka gye 50 kumpi era obanga agaye nti agende afiireyo naye abe n'essuubi nti tomanya Katonda kyayinza okukola okumuddiramu n'ebirala okwongera okutabagana obulungi ng'eggwanga. Nze Simon Oyanga Lutaaya. This is Inside Out.